Kati bingi byempuliddeeyo nti bakyageza meetings zituula baagala okungatta ku fayiro ezimu kati ng'ey'Ebutambala ey'Obutujju bannaffe abo babalanga ate nga si bituufu oba fayiro endalalala. Mbiwulira bingi naye nze naye tebintiisa. Bwe twali twogera ku nguzi ne batandika okufumbafumba banoonyereza ssennyonyono naye kati munoonyerezeeko oba waliwo enguzi banoonyereza paka lwe baakoowa tewali kye baasanga. So kati ne bino bye bafumba bajja bifumba paka nga awo wennyini we tugenda okubeera nga tutandikira gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza n'oluvannyuma tweyongereyo n'akatambi kaffe ngenda kubanga nkabaleetera mu maaso awo. Kakati nno kyenjagala omanye kye kino wammanga. Gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'owolaba bino byonna bigenda mu maaso n'okubaawo n'okutiisatiisa abakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni wamu ne administration ye batunuulira ekibiina kya National Unity Platform kino nga kimeruka. Naye mu kusooka balowooza nti no kyali kyakusaagako busaazi. Balowooza bintu byakasaagiriro by'okusaagako busaazi nti bazze basaaga. Ng'ebibiina by'obufuzi ebyali biriwo ebyasangibwawo omwali ekya Democratic Party, omwali ekya FDC, omwali bibiina ki ebirala awo. Waliwo ebibiina awo bingi awo ebyali bivuddeyo kubanga bivuganya ku ntebe y'obukulembeze. Saako n'abo opposition abajja obwa namunigina ne bagenda maaso n'okuteekawo embeera ku kisanja ekya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga baagala omujjako. Kakati ebyo baali babimanyira nga manyi balina opposition zaabwe era teri gavumenti esinze creatinga opposition nga gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era bo babadde balina omuze ogw'okugulirira n'okutondawo opposition figure. Nga lwaki kino bakikola? Nga baagala okukakasa amawanga amalala gayinza obbalwana nti ffe tutambulira ku demokulasiya. Kubanga abasajja abo abeeru bo kasita obeera ng'otambulira ku nsonga ya demokulasiya bo baba tebakulinaako buzibu. Kati Mwami Yoweri Kaguta Museveni yali mugezi nnyo, ekyo ekintu yakibala n'agamba engeri bano abasajja gye baagala ennyo okutambulira ku demokulasiya tubaterewo demokulasiya gwe babatunuulirako mu maaso n'oluvannyuma ffe tugende mu maaso n'ebikolwa byaffe bye twagala okukola. Kakati bwe gutyo nno bwe guli ku kibiina kya National Unity Platform bagenda okujja baali bamanyi nti bano abasajja nabo bakozi bazze kola tebali siriyasi. Naye ate bagenda olulaba nga abasajja bali siriyasi basusse we baani badde balina okukoma basutuse we baali tebasuubira. Kati ate mu kujja bazuukusa ebibiina by'obufuzi ebirala ebyali bye basenga biri dormant kubanga baatandika obbirabisa. Mu kutandika obbirabisa bannayuganda baatandika obbirabanga ebitaliimu nsa ng'ebitakyalina mugaso eri bannayuganda era nga tewali kabonero konna kalaga nti bannayuganda bakyesiga ebibiina ebyo. Newankubadde bazze bawangadde nabyo babalimbye naye kati okuva Nuupu we yajja n'ebazibula amaaso ne batambulira ku mazima n'obwenkanya. Nuupu yasuula ebibiina ebirala n'abakulembeze bangi ab'ebyobufuzi abaasangibwa mu kyeso kino abaagwa. Abamu tujagenda tubamenyaamenya mpolampola tusobole okubeera nga tubamanya. Naye nga nyongera okutegeeza oli ku Yugi Update Civic osinzidde okuba nga otuwuliriza gw'atanatuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko naawe obeere ng'oli omu ku abo abagenda maaso n'otweyungako. Kyo kyokka ky'osobola otukolera nga ku channel eno tuwa ettaffaali lya kusubscribinga amayengo gano ne gasobola okubeera nga gatambula buziba. Kaakati njagala mbeere nga nkuwa akatambi kano akajewere Ssenyonyi nga ye abagamba ebigambo bye bino wammanga n'oluvannyuma tugenda kubeera nga tweyongerayo omukwano gwange ali eyampuliriza. Kati bingi byempuliddeeyo nti bakyageza meetings zituula ey'Obutujju bannaffe abo babalanga ate nga si bituufu oba fayiro endalalala. Mbiwulira bingi naye nze naye tebintiisa. Bwe twali twogera ku nguzi ne batandika okufumbafumba banoonyereza ssennyonyono naye kati munoonyerezeeko oba waliwo enguzi banoonyereza paka lwe baakoowa tewali kye baasanga. So kati ne bino bye bafumba bajja bifumba paka nga bisiridde kubanga tewali kye bajja kunzuulako. Okwogera nti kino kikyamu tegulina kubeera musango era ne bannaffe abali mu makomera baliyo lwa kwogera mazima. So kati ne bw'onoogyeteeka ne bw'okola otya ffe tujja sigala nga tutuukiza obuvunaanyizibwa bwaffe. Sibeera mu kutya kasitamba nga mmanyi nti kyendiko kyekituufu
twali ku nsonga y'enguzi ne tugiremerako ne batutiisatiisa tukole ebintu ebya buli kika naye ne tulemerako era tutuno weetuli so ebyokusoomooza bibeerangawo buli bw'osalawo okuyimirira ku mazima n'olemera ku nsonga ezimu okusoomooza kujja kubeerawo era olina okukusuubira bw'otakusuubira leero oba oli awo batukola kyoteekeddwa kukola naye okusoomooza kubeerawo abatiisatiisa babeerawo neffe weetuli ate nze ekyomukisa omulungi nze nzikiriza nti katonda wange yavunaanyizibwa ku bulamu bwange so si muntu so wendi era tujja sigala nga tuweereza nga gavumenti eno tugirondoola gavumenti by the way erina okukimanya n'abakulu ab'enjawulo abali mu gavumenti bino bye tukola okulondoola ne tugamba kino kikyamu mulekeraawo okubba ssente y'omusolo mulekeraawo okutulugunya abantu mulekeraawo okutiisatiisa abantu mulekeraawo okutta abantu buvunaanyizibwa bwaffe ffe tulinga thermometer okulondoola gavumenti kati kino kyokola kikyamu gavumenti bino ebintu erina bitwala mu mutima omulungi nti tubagambyeko kino kikyamu bakitereeze lwaki oba toyagala kutereeza kakati bwe tukugambako ate kakati n'onyiiga ennyo anyway ffe obuvunaanyizibwa bwaffe butuweebwa ssemateeka era butuweebwa bannayuganda tujja sigala nga tukiza obuvunaanyizibwa bwaffe. Wetunuulira ebigambo bya Joel Ssenyonyi byazaayogera n'embiranye eri wakati awo lwaki ayogera bino ebigambo agenze maaso n'okuba nga akiralifayinga ensonga ye tagenda ava ku mulamwa era Muhoozi Kainerugaba ekyo beera ng'okimanyi era agisindisa obubaka eri gavumenti titagenda kuva ku mulamwa agenda sigala nga ali gomite ng'enjogera y'ennaku zino weeri era nga abakuutidde n'abagamba teri muntu atayagala munenyaako ku nsobi gy'akola lwaki oba toyagala tukunenyeeko n'abagamba nti bino bye tukola biri mu mateeka ate era obuyinza bwabaweebwa ssemateeka ate nga ssemateeka teri mulala yamubaga yabagibwa ba cabinet minister abaali batula mu gavumenti eno ssemateeka ono teyakolebwa mu biseera bya dda nnyo mbu yakolebwa mirembe gya Idi Amin newankubadde waliwo yasangibwawo ne bamuvvoola ebimu ku bye bajja bagoberera kati nga leader of opposition byabagibwa gyo juzi wano mu 1995 nga ne mwami Yoweri Kaguta Museveni yamaze okutwalako ebisanja nga biibyo kati so si bya dda nnyo era gavumenti ekimanyi era n'obuwaayiro basinziiramu okuba nga bagivunaana bagimanyi bulungi nnyo kati okuggyako omuntu nga mwewussa nga mutooletoole ng'ebyobufuzi abyeyingizaamu bweyingiza nga teyasoma bya bufuzi yayinza okuvayo tandika okuvunaana abantu nga bano by the way era tukiraba ne wano we ŋŋambira abakulembeze baffe lwaki temufaayo nnyo ne musoma amateeka ne musoma constitution y'eggwanga Uganda ne musobola okubeera nga muwa ekitiibwa constitution yaffe kubanga constitution yaffe etandikibwa wano okubeera ng'ekola ki ng'ekyoboolebwa olw'abakulembeze be tuteeka mu buyinza abatamanyi ssemateeka kyeki abatamanyi ssemateeka omugaso gwayo kyeki mu ggwanga nti eggwanga eritalina ssemateeka libanga eggwanga ebanga eggaali etalina lujegere era libanga ggwanga butaba na kabonero ka ggwanga oba butaba na national flag ekintu ekyo njagala munfune bulungi nnyo nabagambye nti muli ku Yugi Update TV ku musinziro bango mutuwuliriza kakati nga we nkugambye munnange baneeno gavumenti mu kujja bo balowooza opposition ya NUP mu kujja bo balowooza nti ekibiina kino kize mu lusaagirizo ng'ebintu ebiri ebya bulijjo batera okukola batya nga basaagamu okitegedde ekintu ekyo ye yalowooza nti bya bulijjo tubeera wano n'opposition ne bajja ne tusaagasagamu kati baabuwe no ne bano we bati baali bamanyi naye kye bataamanya nti kuno bano baali bajja bamazeeko nga muwogo bano baali bazze bamazeeko nga muwogo nga waggulu nva wakati nku wansi mmere kaakati n'osooka ondabira embaga nga scripture NRM gye yali ewandiise okutambulira mu bukulembeze bwayo etandise okuvuyangibwa batandise ogikulosa okisazaamu manyi teri kizibu nga kuwandiisa bwino document gye wawandiise script gy'ogenda otambuza nga tewagiwandiisizza peeni
ng'ate ka sheet kw'osigaza keeko tolina ng'eki gy'ogi reversing omanye ekivaamu kutandika kuvuya kukwatibwa busungu naawe abakuvuganya obutandika okulaba nga balabe bo ekivaamu kutandika kubatta awo n'otandika okwetonderawo bissemateeka byo nga togoberera ssemateeka yennyini gwe wabaga gwe nga ggwe. Kale nno tugenda mu maaso n'okuvumirira ebintu nga bino mu ggwanga lyattu Uganda. Ebikolwa nga bino eby'ettabbu nga tubitunuulira nga bigenda mu maaso n'okubeerawo. Bino byonna tubyogera tusinziira ku byabaddewo recently. Operation eyakoleddwa Uganda People's Defence Force oba bayita ba SFC anti bano baabagatta batugamba nti lirijje limu naye ffe tulaba nga it is an army within army era y'ensonga lwaki olaba be bakozesa ebikyafu mbuli ejje erikolera first family era buli kikolobero kyolaba nga kya SFC manya kiba kikomandingiddwamu okuva mu first family ekyo kyo kijjeeko akabuusa. Kati so olw'okuba nti nno babawadde amaanyi ag'enkinala bagenda tandika okuba nga bajeeza bannayuganda nga basinziira ku mmundu ze bakwata n'amaanyi agabaweebwa naye bino ffe tusigala tukola ki tubivumirira. Ekibiina kino ekya National Unity Platform wuliriza bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo. Ekibiina kino ekya National Unity Platform nga kyakajja kyajjira mu ngeri ey'okasaagosaago kubanga ajjukira yalinga akikiikiridde omukulembeze waakyo yali musajja muyimbi era ng'amanyikiddwa nnyo mu kkuba ebivuga nga tebalina mulamwa gwe bamusuubiramu kuvanga yakeesimbawo ku bwa MP awo we banditandikidde okuzuukuka ne bagamba nno omusajja ono singa afunayo decision endala. Kati ekyasinga okuba gavumenti kye kino nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kujja yajja alaga nti n'ebya music akyabirimu. Bano abanyambala masuuti n'amataayi balooya ne babeereyo nga bakajjadde abamu ebirowoozo bye baafuna kukozesa Robert Kyagulanyi Ssentamu ono kufuna ttutumu so nga bambi kye bataamanya nti bakyusa olutambi lw'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Kati wano mu Uganda twatandika okulikogonizinga ebyobufuzi ng'esi kyekintu ekitambulira ennyo mu banyambala masuuti n'amataayi wabula ebyobufuzi oba ebyobukulembeze by'okufuga tubirabanga ability eri mu muntu, obusobozi obuli mu muntu si suuti si mataayi si kusoma wabula obusobozi n'obwesigwa. Kati ate wekituuka ku bwesigwa twesanga nga ebwesigwa kino kikubira nnyo ddala abakulembeze baffe be twasangawo. Ekintu bwesigwa kye kintu kye bakolerera kye batoogerako bwogezi. Ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannajjambya obukulembeze twatambuliranga mu mulembe ogulimu bannabyabufuzi abagenda ku kituuti ne babanga ababuulira enjiri ne batandika okupreachinga obwesigwa bannansi basobole obbeesiga babeesigise eggwanga babeesigise constituency zaabwe basobole okubeera nga babalonda. Naye ne beerabira nti obwesigwa kye kintu kye bakolerera. Kati enjawulo eri ku Robert Kyagulanyi Ssentamu waaki yabafulukako kwegamba n'alabisa abanyambala masuuti n'amataayi nga batakyalina mugaso mu ggwanga nti ye yalaga kye bayita obwesigwa babufuna batya. Yakolerera kye bayita obwesigwa. Wuliriza, Robert Kyagulanyi Ssentamu yalaga bannayuganda kye bayita obwesigwa nti bakolerera bukolerere era we yajja mbwa MP nga bamaze omwesiga kiyabakolera mwakiraba mu parliament ebyaliyo mwabiraba era ne wano azaabi balaga nti singa munneesigisa kino nja kukolawo ekiti n'ekiti kwegamba n'atondawo eyo trust mu bannayuganda ne bagamba ddala kituufu obukulembeze ekituufu bulina ttambulira mu bwesigwa era oyo omuntu aba agenze maaso n'okulonda obwesigwa n'asiigira bannayuganda ekyo ekifaananyi yajja okuba yeerondeddwa obukulembeze mu ggwanga. Era wayita akaseera katono bannayuganda bamwesiga kitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu obukulembeze yali amaze obbulonda. Nkugambye obukulembeze bulondebwa oyo omwesigwa naye saayogerako obwogezi wabula oyo abuteeka mu nkola yatwala obukulembeze ateeka obukulembeze bwayogerako n'obwesigwa mu nkola yagenda mu maaso n'okutwala ki obukulembeze. Kakati nno bwe gutyo bwe gwali. Robert Kyagulanyi Ssentamu tetumanyi kino saagala kibalimba
nti oba naye mu kujja yajjanga omuntu asaagirira oba yajjanga atalina mulamwa gwajjiddeko nti yajja ali ku bibye ng'azze kukanga mu bukanzi namala n'apiikinga interest. Ekyo sijja kibagamba naye kyemmanyi bwe tujja twetegereza ennyimba ze kuva mabega za gyayimba alaga waliwo omutima gw'okulumirira eggwanga lye Uganda. Ekyo saagala kiteekawo era nga tunuulya ennyimba za gyayimba zonna zirinkinga ne current ez'emabega wozisowolayo zirinkinga ne current situation gye tugenda mu maaso n'okutambuliramu bannayuganda. Kikutegeeza ki? Nti alinga yalina omwoyo ogumutambulirako ogw'okulagula eggwanga Uganda era nga n'obukulembeze bumutambulirako. Wabula nga bwe nkugambye ebintu byakyuka, obukulembeze bwakyuka okuva gye bwali ne buteekebwa ku lutambi olulala okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu we yajjambya obufuzi. Kati kyekino ekyaliwo twatandika okutunuulya abasajja ab'amasuuti nga batalina pulaani, nga batalina kiddako, nga tebakyalina kye batugamba, nga tebakyalina kye bagamba ggwanga Uganda, nga tebakyalina kye batugamba ffe bannayuganda, nga tulaba ng'abantu batalina makulu. Kubanga leeta twagenda n'okizuula nti bano baali bakozesa bukozesa munnansi okubwajjisaamu ffeemu n'okubakasuka mu bifo bye baagala okubeeramu. Olwo ne batuzimbirako ng'abantu abategeera ennyo naye nga in actual sense tebategeera. Era okujja kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kwazuukusa 80% eri abavubuka abaali tebeenyigira mu byobufuzi okutandika okwenyigira mu byobufuzi. Gavumenti tulaba ng'efunira eddala kye bayita true opposition, kubanga kuva mu 1986 gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni yatefunangako opposition paka mu mwaka ogwa 2021 batandika okula opposition eya ddala. Mu 2021 tebabitwalanga bya serious, bagamba bannayuganda basaaga. Kati 2026 2025 2024 ne balaba nga abasajja bali serious, nga basajja babalabisa. Kati ate bagenza ozuukuka nti basajja bandibanga bali serious obuyinza babwagala. Robert Kyagulanyi Ssentamu kuwaŋŋanguka mu 2026 ekyo ekikolwa kikolebwa omuntu yenna yayanira obukulembeze so omuntu ali mu kusaaga. Mirundi emeka gy'olaba Dr. Kizza Besigye gye wamulabamu ng'agenda mu maaso n'okuwaŋŋanguka? Submission zonna Robert Kyagulanyi Ssentamu zaakola ne zaakoze wazirabako ddi? Ebyo ebikolwa kasita obiraba nga bitandise okumerukawo muganda wange, manya oyo omuntu anoonya buyinza era kyanoonya ajja kifuna. Nyina ekintu kye njagala okugamba, woba oyagala ofuuka ekintu ekyenjawulo mu nsi eno, weesaleko ebintu ebimu, weetaaga okusacrificinga ebintu ebimu otambule wekka. Weetaaga okusaddaakako abantu abamu abadde bakusuusuuta bakuwaanawaana. Kati ekino Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakola, yeesalako bannayuganda. Kituufu yabeesalako kubanga nammwe temulina kiddako. N'agenda asiikinge gy'alina okujja obuyambi okutuuka ku destiny ye destiny ye yakukyusa ggwanga. Gwe destiny yo yakubeera mu bulungi, ate obulungi bw'olina okubeeramu bulina kubeerawo ng'eggwanga likyuse. Gavumenti eno eriko emaze okulaga nti terina bulungi bwegenda kukuwa unless nga waliwo kye musobodde okukolawo. Ate bakoze ebintu bingi nnyo. Bannayuganda singa temuzuukuka bino bye bigenda okubeerawo. Oluvannyuma lwa gavumenti okugenda mu maaso ng'esowolayo abakulembeze omu ku omu ne mutavaayo kanyego, we baakwata Nnaalongo Anita Among bambi baava ne basaakiriza ne bawaga ne mukola biki. Ekyo kyokka ekikola kyakulaga nti nno mu Uganda temusobola kulwanira for other people's justice. Omukyalo oyo byabba bingi nekyali kikola ekikulaga nti nno omukulembeze yenna oyo yali namba 3 mu ggwanga Uganda. Engeri gye bamukwatamu enswaza eggwanga lyaffe kikulaga nti omuntu yenna asobola okukwatibwa mu nsonga mu ngeri bwetyo. Era gye twazzeeko okulaba ngeri Erias Lukwago naye ng'atwaliddwa mu ngeri bwetyo. Era tetwavuddeyo bannayuganda kaayanako nti waki mumutwala ki. Bajja ekyo babanga abagezesa bakuba jjinja mu kisaka.
bakasuka jjinja mu njuki kale mu kisaka kuba enjuki zisobola okutaamuuka naye bannayuganda kati ekyo bwe baakikoze kikulaga nti bwe baba basobola okugyayo figa ng'eya Lord Mayor Erias Lukwago omusajja amaze decades of decades nga Lord Mayor w'ekibuga Kampala kitegeeza eggwanga lyandibadde limuwa ekitiibwa era nga limuwa n'akasiimo okumugyayo obuzza n'omuggalira kikulaga kifaananyi ki nti teweeyibaala yonna gy'oli saa yonna basobola okusamonalinga nga gwaddako si nsonga oli mu kifo kyenkana ki olw'ensonga bano abantu baali bamanyi nti nno musaaga kati balaba ekibiina kya National Unity Platform kigenda maaso n'okuggula opposition zaabwe amaaso balaba nga tebalina kye basigazza era mu kyo balina okulwana bwezingirire okulaba nga bagenda maaso n'okufunza ggwe munnayuganda aliyo okulaga nti nno olaba ne Lukwago tumukutte bino nno byakutiisatiisa okulaga nti olaba ne Lukwago tumukutte kati olwo ggwe munnansi osobola okuvayo ng'okawekalakaasa musimanyi muterukwago ebyo naabiteekawo mu mbeera yakutiisa naggamba ng'otandikanga okulaba obubonero ng'obwo manya bumanya nti nno gavumenti eri mu kaseera akakkirira eri kaserengeto naggamba buli eyeewanika amala nakkirira omuntu bye yeekoma okuwanika waggulu kasozi n'akaserengeto gyakoma okukasanga kati mmwe musseewo ababiri bannayuganda don't rush wabula mubeere kkiini mubeere vigilanti mujja kulaba ekijja okuddirira naye bino byonna bisobola okubeerawo butya nga muli bumu nga mukolera wamu nga mwenna mwagala enkyukakyuka nga mulwanirira eddembe lyammwe n'eddembe ly'abalala nabagamba teri agenda kuva mu nsi z'abandi aveeyo alwanire mmwe bannayuganda abali dormant abatasobola kuyimuka ku nsonga zammwe balinnyako engatta omuntu n'agenda n'osigala ng'otunudde ki kye mukyayagala obbakola ki kye batabakoze babagobye mu kkola mu kibuga kyammwe Kampala bagibagobyemu tebakomye okubaze n'ewaka babasendedde amayumba mmwe ddala omuntu mwetaaga bayiginayitinga atya mwetaaga omuntu abakolereze mu ngeri enkanaki Uganda wekibanga kibiriiti bannayuganda wekibanga kibiriiti muli kibiriiti ekiweweevu kyosobola okukoleza ebbanga n'ebbanga nga tekikola ki nga tekyaka kitegeeza kyakumala budde bannayuganda okubabeeramu ng'obakumaakuma ng'obagamba nti mukole kino na kino kubanga kuyumunguza bisiriiza kuba kumala budde ng'ayumunguza ebisiriiza kubanga n'onookola otya tekijja kutukula kakati be bannayuganda so bano ababeera wano nga bakaabya olumaamiro n'akajanja bakaaba ku lwabwe era balina ensonga lwaki bakaaba balina ekibakaabya byandibanga ensonga ezibakaabya gwe z'osuubira si zezo gwe ngolowooza akaabira ggwe nedda balina ebirala bibakaabira ggwe banoonyerezangako nnyo ojja kulaba ekituufu kye bali so opposition eno ndoza tetuliddamu funa mu byafaayo opposition ng'eno so nga ate era tetuliddamu kufuna lead of opposition wensuubira nga Joel Ssenyonyi mu biseera bya Mathias Mpuuga ng'akyali mu kibiina kya National Platform ng'alondeddwa enkola y'omulimu gwe yakolamu nga lead of opposition twalowooza nti omusajja byonna abikoze abimazeeyo era nga tusuubira tetujja kuzaayo omuntu mulala naye tugenda okiteebereza bannayuganda twali green nnyo ne Joel Ssenyonyi we yajja n'atulaga true lead of opposition w'alina okubeera alina okukolera ekibiina kye alina okukola obubaka obuva mu kibiina kye alina kukola ebyo biva mu kibiina kye Joel Ssenyonyi one man's army mu parliament nze we mutwala era n'atulaga ekyokukola banaye nti lead of opposition alina kweyisa waati ne waati ne waati era mu abakulembeze abali ku ludda oluvuganya we mubanga ono omusajja byakola temumuyigirako simanyi kimudrayivinga ne kyonna kyonna kyali ali ku kituufu nyongera okujjukiza munywanyi wange ali eyampuliriza nti oli ku Yugi Update TV kosinza okuba ng'ofuna obubaka buno
ky'osobola okunkolera ennyo si kyakunneebaza wabula kyekukkirira wansi n'osheyalinga oba gwe atannatweyungako n'osubscribinga ne tusobola okutambuza amayengo g'eddoboozi lino ne gasobola okubeera nga gagenda buziba. Kyekyokka ky'osobola okukolera amayengo ga channel eno kubanga ffe twewaddeyo tugenda kuba nga tubaweereza okuva mu January paka January mwere nga mu receiving information. Kati that is what it means by a true leader of opposition. Kakati saagala ate kubatwala nnyo kubajja ku mulamwa gwe tuliko. Omulamwa guli nti Jelo Ssenyonyi abagambye awulirayo kye bali mu kufumba kye bali mu mufumbira baagala kubanga bajjako leader of opposition kyekisooka. Ekyo bakikoze kuvaana mu parliament ya 2022 parliament ya 11 eyatuula mu kibuga ggulu. Oyinza okugamba y'ensonga eyali ebatutteko olwo nno Nalongo nga era bamutuma bamuwaga. Kati Muhoozi naye akyesimbyemu agamba ye agenda kukola ekisoboka okujjako leader of opposition. Ffe tetunnagaana tulinze mu kkoona tubalabe. Ekyo nga tukitadde wabbali omulamwa gw'olwaleero banoonyezza engeri gye bayinza okuggyawo Jole Ssenyonyi ekyabuze. Ekisooka MP, ekyokubiri leader of opposition abalabisa olw'emirimu egy'ettendo gy'agenda maaso n'okukola okubanga agenda maaso n'okuinvestigatinga mu gavumenti asinga ne Aigigi omulimu gwe yandibadde akola. Nze ngamba yandibadde aweebwa credit eri gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nti asobodde okubalabiriza ku mirimu gye basaanidde okubanga bakola. Era nze ngamba in fact ezimu ku salary ku ssente eziweebwa Aigigi zandibadde zisayibwako ne zongebwa ku musaala gwa Joweri Ssenyonyi kubanga emirimu egyandibadde gikolebwa Aigigi ate Joweri Ssenyonyi yagikola. Kyokka gavumenti bino ebisasulira Aigigi emusasula ssente ogenda obbikola ne batajjaayo mulamwa. Kati leader of opposition wabaabi bakoledde n'asobola obbagamba banne wali mwateekawo ssente n'essente ze mwateekawo mukimanyi nti n'ensonga eri weeti ne weeti. Mwandibadde basanyufu nnyo n'ekyewuunyisa okuba nga byemu ku nsonga ezibanyiiza. Guluuza lwaki mwandibadde mutya ng'ate bye mugenda maaso n'okukola bituufu. Mwandibadde mugenda maaso mugaba nange kabinenti yaffe ekoze yatuula n'eyisa ssente west ne west. Naye mu kuyisa ssente ezo lwaki bino tebyagenda bulungi? Joweri Ssenyonyi leader of opposition n'avaayo n'abagamba nange okusinza ku kye nalabye kwe yakoze research kino kiriwo kino kiti. Mwandibadde musanyuka nnyo okubeera ne leader of opposition yali active mu gavumenti. Neffe kitwewuunyisa nti ate kibanyiiza bunyiiza. Biki bye mukweka, biki bye mukukusa mu ggwanga lyaffe. Joweri Ssenyonyi abagambye kubanga bali mu mupangira agamba sawa yonna balina kye bafumba wakiri omulinkinga ku musango ogwali e Butambala tuba yenyigira mu butemu basobole okunoonya engeri gye bamukwata muteekayo. Bingi bigenda kubeerawo era bannayuganda muyina okwekemba. Bannayuganda mugenda kudaaga nga n'opposition ebaddewo evuddeko. Ate bannayuganda ekyokubanga babatiisatiisa ekyokubanga mutiisibwatiisibwa babatiisa lwa nsonga ebyo byonna ebikola bye babakola babibakola batiisatiisa muleme kuvaayo na kusoolayo mitwe gyammwe. Kugenda maaso na kulitisizinga bibaluma na kwekalakaasa. Abasajja abaali babatamira paasi Kyagulanyi yabalabisa dda tebakyaliwo. Batuuka ne ku extent okubanga kati Kyagulanyi yalina obbawa ku mafuta okusobola okukomawo mu bufuzi. Kyagulanyi gwasseeko nga gwaggyeko emikono tokomawo. Tunuulira Mafias Mpuuga, tunuulira Obedi Bwanika, tunuulira bakulembeze bonna bonna adde ku ludda olwa opposition nga batiibwa nga b'amaanyi. Naye ne bakomitinga ekibi mu maaso ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bawunzika nga ebyobufuzi byabwe bitemeddwako ettaka. Saagala bajjukiza naye bino byonna tuzze tubiraba nga bibaawo. Twogera ebigambo bingi ne tusengeka ebigambo bingi.
ng'oli wa ddembe obutatusiima kuba olowooza ekyokutuula ku muzindalo eddakiika 4 n'ogenda mu maaso n'okuwera ennemba ne bannayuganda oba okiyita kyangu ne tubasengekera ensonga tubeeko n'ensonga ze tuttaanyaamu naye n'okukyeyalinga gwe ne kukulema okutona ennyo. So teri mulimu mwangu mu ggwanga naye buli kimu tugezaako bugeza nenga engeri gye mutantuma baweereza munzikirize ngende mu maaso. Oli ku Yugi Update TV k'osinzira oba ng'otuwuliriza gwatanatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikooneko obeere nga otweyungako. Nnyongera kugenda maaso n'okuba nga mbategeeza nga tujja nga tutunuulira ensonga ez'okubeera nga leader of opposition agenda maaso n'okubeera nga atiisibwatiisibwa. Wotunuulira ensonga ezigenda mu maaso wakati wa leader of opposition ne Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'akola statement ng'alaga nti ye ebigendererwa bye kirabika nti leader of opposition ono yamufuukidde olukokobe era ekizibu. Era ensonga eyagisamu ababaka ba parliament abasinga mu kalulu kano aka 2026 baali tebaagala figa ezimu zikomewo mu parliament. Era ne bano abaakomawo lwa buwaze nti baagezaako okubba akalulu kaabwe ne kagaana. Ne baba nga tebakyalina kyakukola nga ne basalawo bakkirize defeat. Kino lwaki baakikola ate nga tekyaliwo mu kalulu akaggwa aka 2021? Lwaki baakikola mu kano? Kubanga baakimanya nti buli agenda otiikinga agenda tiikinga mbuleera. Baakirabako mu 2021 kati nga tebagiyinza kiwa mwaganya mulundi mulala kubaawo. Era kye baakola baakimanya nti buno obusajja buli siriyasi bwagala kujjako gavumenti. N'olwekyo kye tuba tukola tugende mu maaso n'okukola ffe nga bwe tunaaba tusazeewo so singa bannayuganda ebaali naaba basazeewo. Era kyekyo kye baakola kyo kye baatuukiriza. Ebintu ebimu by'olaba bigenda mu maaso nga bikolebwa tebyali ku mbala ya gavumenti. Ebintu ebimu gavumenti teyabibalaako. Gavumenti tekeerangako ku makya neebala nti no walijjawo opposition egenda ogifuukira olukokobe, wabula baalabira bulabizaawo ng'ekintu kibalimu baali tebakisuubira. Kakati wano weŋŋambira ggwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Gavumenti buli weetandika okulaba ekintu n'ekyekengera manya etidde nnyo era ekintu ekyo kiba kirina 60% okujja gavumenti mu buyinza. So mwe mutwala ebintu bino for granted naye gavumenti yo tebitwala for granted. Ensonga lwaki olaba bataddewo amaanyi nnyo eri Joel Ssenyonyi. Kati Joel Ssenyonyi bamuteekako amaanyi kyokka ono Robert Kyagulanyi Ssentamu akyabalembye bateekako amaanyi kubanga tageti weeri. Omusajja yafuluma naye okufuluma kwe kubaleetedde okuba nga bakyasattira basigaladde bali ku bunkenke kubanga tebamanyi kiddirira. Bagezaako okwenyweza bayisizza amateeka gonna biiru zonna eziyinza obbashirudinga ze bayinza okukozesa ng'engabo okweggyako oba okwetawuluzaako opposition yenna naye bikyagaanye. Bangi bagenda ssibibwa, bangi bajja kukwatibwa ku lw'ensonga zino ezigenda mu maaso mu ggwanga naye embalirira egenda tuuka ebeerewo. Kitegeeza ki? Nti gwe Munnayuganda togwamu maanyi, togwamu ssuubi. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kw'osinzira obba ng'otuwuliriza. Na bino ngenda kuba nga mbikongerezaako osobole okubeera ng'obitegeera bitya bwe byabadde kubanga omulama gwe tulimu leader of opposition ssaawa zino ali mu kutiisibwatiisibwa ate nga bamutiisa be basajja batereke emmundu abamanyi nti amaanyi bagayina be ba commander in chief be bayina decision making. Naye ensi
etaddewo amaaso abiri ku byonna ebigenda mu maaso. Wuliriza. Ono Muhoozi byakola mu M7 ne banno bitambulira ku mateeka. Bino si bye byabatwala mu nsiko. Bino Tafiire byayogerako kubanga yakikkaatiriza nti aba Directorate of Crime Intelligence ekulemberwa General Christopher Damulira batta abantu extrajudicial killings era n'alabula amuddire mu bigere Professor Ephraim Kamuntu. Bino bimwalwanirira bye byabatwala mu nsiko. Lwaki ono mutabani wammwe temumukomako? Obumenyi bw'amateeka tebukosa ffeffeka abali mu opposition. Era baidi mutwe n'abalala bawambibwa abantu abamu nga tebakwatako nnyo. Awo si wa kibiina kyange oba ki oba oli abalina n'omusango. Naye kati buli omu atandise okukiraba nti dedda buno obumenyi bw'amateeka. Kaakati bannamawulire nabo bakubibwa. Abakulembeze b'amadiini nabo bawambibwa. Mujjukira Father Sekabiro w'e Masaka ne baamuwamba. Tewali ali safe. Kanalayo Muhoozi yatiisatiisa ne bannamawulire ndowooza tayagala mwogere ku nsonga zino muzireportingeko. Naga NTV ne Daily Monitor nzija nja kubaggala kati ayagala kutiisatiisa buli omu tubeere mu kutya. N'aba NRM nabo tebali safe. Palamenti nga tutudde wiiki ewedde nayogera ku mbaka wa NRM Margaret Etiru mbaka omukyalo wa Muria naye yatwalibwa ne wayitawo ebbanga nga tewali amanyi mayitire ge. Ewa NRM ekikulaga nti nammwe aba NRM abalowooza nti muli safe. Temuli safe. Temuli. Civil society bonna abalaga nti temulina kye muŋŋamba. Wano akakiiko ka Parliament kamusamuninga aka defense n'agamba mmwe basiru mmwe nja kujja mwenna mbasibe. Akakiiko ne katya. Ne speaker yaliwo mu kaseera ako n'asirika. Kakati awo we tutuuse mmwe aba NRM abalowooza nti muli safe. Yagamba nti mmwe n'abayisaamu awo eggaali n'abavumaavuma ng'anyiize. Kakati mmwe kyekiro balowoozesa nti mmwe tayinza kubawamba nga munyiiziza. Mulowooza bino biri ku ffeffekka ab'opposition. So ebintu bino bigenda mu maaso mu bumenyi bw'amateeka. Of course ba Eddie Mutwe baawambibwa n'abalala bangi bali mu makomera, ba Alex Waisa Mufumbiro, Dr. Kiza Besigye bakyamulanga kubanga gavumenti eno tajagala. Sam Mugumya naye yawambibwa ne kaakano taleetebwanga mu kooti, amayitire ge tegamanyikiddwa. Waliwo omwami omulala bamuyita Amos Lwangomani. Ono alina oluganda ku General Kahindo Tafiire, ono naye yawambibwa. Emyezi egiwerera ddala giyise. Tebamuleetanga mu kooti, ali eyo bali mu kumutulugunya. Ndowooza ensonga lwaki General Kahindo Tafiire kati ayogera ku bintu bino kuba naye alina obulumi ate nga abimanyi bituufu kubanga alinayo obuwe. Tabiwulira buwulizi naye alinayo obuwe. Christopher Godi abamu gwe bamanyi nga King Zare oyo naye yawambibwa ennaku z'omwezi 21 April ne kaakano taleetebwanga mu kooti, tatwalibwanga mu kooti. Bwe twava mu kalulu ka 2026 akakaggwa mwalaba engeri gye kayisibwamu omukulembeze w'ekibiina kya NUP owekitiibwa Kyagulanyi ne famire ye neerumbibwa ne bayisibwa obubi. Ebintu bize bibeerawo bino. Kakati ku Mande mwalabye Kanso Elias Lukwago balumbye amaka ge ne bamuwamba. Muhoozi n'avaayo nti ono nze mulina mu basement. Abamu ne bagamba nedda byakusaaga n'abalaga ebifaananyi. Embeera eno tetulina kugikkiriza kusigala ng'etambula bweti kubanga enkya tetumanyi ani gwagenda kukima. Muhoozi akola effujjo erya buli kika. Alinga omwana omanyi abaana b'abagagga
batera okubeera n'effujjo. Ate bw'omuwa ku buyinza oba oli awo bw'atasobola ne kiyitirira. Kati ne Muhoozi bw'ati bw'ali mu kweyisa, ate nga ffenna ensonga eno erina okutukwatako. Mwami Museveni yagamba nti kino ekisanja kya Buteebaka, kisanja no siriipu, era n'agamba nti abakulembeze ababba ssente y'omuwomusolo, abakulembeze abatafa ku bantu ajja kubasiba. Ssebo Mwami Museveni ono mutabani wo, abantu avudde ne ku ky'okuba nti tabafaako, abatulugunya, abatta, ye kennyini akikkiriza. Yagamba nti atuusa 22 basapoota ba NUP n'abalala tujja. Ono ogenda mukolako ddi bw'oba ogamba nti eno kisanja no siriipu? Twagala bumenyi bw'amateeka babba ssente y'omuwomusolo. Waliwo obumenyi bw'amateeka obusinga okutwala obulamu bw'abantu, kubanga bobba ssente zaabwe zirina okuzimba amalwaliro, naki ekyo kikyamu era balina okuvunaanibwa. Naye kaakati ono ye abattabusi tatutte ssente zaabwe zirina kuzimba amalwaliro, nguudo, naki, bw'abawamba n'abatulugunya n'akola effujjo erya buli kika. Ono mutabani wo yali waggulu w'amateeka. Ebitongole nga Uganda Human Rights Commission of course bisirise ku nsonga zino, oba oliawo nabyo biri mu kutya. Muhoozi bwe yawamba Eddie Mutwe, aba Uganda Human Rights Commission ne bawandiika ebbaluwa, twabalemerako nnyo, twawandikira ebbaluwa naki ne bawandiika ebbaluwa ne bamugamba amute ate Eddie Mutwe n'abagamba mwenno saagala kummanyiira, nammwe nja kubakima, ne batya. Kati baabivaako. Ekyo kitongole ekiri mu ssemateeka yaffe. Tulabye